Ocho watunduse egambecha egamba agamba bweti abange kibadde kityanze okubakoowolera okujja eri okulokoka. Lwaki mbayise mu jja eri okulokoka ate mwe ne munkowolera eri omuliro? Ani ayogera? Muhammadi. Kati Muhammadi bw'abanga yali musiraamu lwaki yali ayita abantu okujja eri okulokoka? Obusomi wanyi tweyongera mu biwandiiko. Muhammadi teyakomaawo n'agamba nti ntegedde abasiraamu sibakkiriza. Abasiraamu sibakkiriza. Abakkiriza be baliwa 23 aya esooka ku Qur'an. Egamba bweti egamba etya nti mazima ddala balokose abakkiriza. Kati bwekibanga Muhammadi yali musiraamu lwaki ate yagamba nti abakkiriza babeera balokole? Lwaki yabagamba nti abakkiriza babeera basiraamu? Yali amaze okulokoka. Era teyakomawo n'agamba nti abo basigadde mu busiraamu nga baganya okulokoka waya zaakutuka waya nfu amagezi maki 5:10 Qur'an. Egamba bweti egamba etya gamba nti tebyenkanankana ekibi n'ekirungi newankubadde nga bigwa mu kisinga obungi bw'ekibi. Kirira kale mutye Katonda. Kale Muhammadi ayimiridde abuulira enjiri agamba kale mutye Katonda. Otyo mwabalina amagezi amalamu mulokoke. Kati bw'aba yali musiraamu lwaki yali abuulira enjiri y'okulokoka? Obusomi ate teyakomaawo n'agamba nti ekibiina kyange nkimanyi. Baagala nnyo zaala, baagala nnyo obusamize n'amayirungi. N'agamba nti naye bamunaabyewala mugenda kulokoka. Yabyogererawa 5:9 Qur'an. Abange mu abakkiriza abasiraamu mazima omwenge n'ezzaala. Omwenge ogwo gwe munywa n'ezzaala n'amasanamu n'obusaala obulagula n'ebiringa ebi byenyinyalwa emirimu gya sitaani. Mukole muki? Mubyewale. Kale mubyewale mulokoke. Basigala mu busiraamu. Kati Muhammadi ekintu yakibalekamu bwe yavuddewo n'adduka n'aleeta essuula yalooza nti si kyabijjukira. Mwana aleese embisi mwana aleese enva kama kuwa omukiso mwana wa Katonda. Kakatuuliriza yasomye wano ng'alimba essebu 2:3 Qur'an. Bw'owagireese Suratul Bakara essula y'entenkunku eya kyenvu nga nnume nga talina mukira. Eyo wali ogirabyewa? Baagirya ku Yiddi. Soma ebiwandiiko 2:3 Qur'an. Egamba etya? Jjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika nti idh qalat al-malaikatu muvunamire Adamu sujudu li Adama ne bamuvunamira fasajadu okujjako Ibilisi illa Ibilisa n'agaana neyeekuluntaza era n'abali bamutakkiriza. Ibilisa yakola ki? Yagaana. Bagamba bali okuvunama. Allah yagamba bamalayika genda kukola Adamu bwe mmala mumuvunamire mumusinze. Kaakati agambye bamalayika oba agambye ba Ibilisa? Yagamba bamalayika. Yobu 4:7 osiba ekibyungu omusajja kukongola ekibuuzo okole ki? Onyonyole lwaki wayambadde enkofiira eriko omusaalaba gumukwasa seeka wengisa. Allah bwe yali agamba okuvunama yagamba bamalayika yagamba majjini neyanziza. Hadisi sahihi egamba eyeefaananyiriza mu kibiina abeera wa mucyo. Omusiraamu bw'asangibwa mu kkanisa ng'agenza okusaba aba muki? Ibilisi sitaani yali malayika kana minal jinni yali malayika. Sangibwa mu bamalayika. Yali malayika. Ekiragiro yalina okukigondera. Wali muzindaalo jamu aya njagala mulabe obulimba bw'omusiraamu. Egamba bweti egamba otyo jjukira mu kiseera lwe twagamba bamalayika nti Allah yagamba bamalayika nti muvunamire Adamu okujjako Ibilisi eyagaana neyeekuluntaza yali ki? Era n'aba sitaani lyali jjini. Okusa ku Busiraamu bagamba nti sitaani lyali jjini teyali malayika. Allah yagamba bamalayika n'abagamba mwe muba muvunama. Sitaani bwe yagaana ng'ate si malayika Allah yamuvunaana ki? Naboona. Kati si mu Buganda tugenda mu kwanjula omwogezi wa sayidi y'abagenze n'agamba abasajja n'abakazi bwe tutuuka mu kidaala basenga bwe bajja abakazi mwena mukole ki? Mufukamire. Omusajja bw'agaana okufukamira omwogezi ayinza omunenya. Aya egambye Allah yagamba bamalayika muvunamirani Adamu
ejjini lino lyo teryali ki teryali malayika ne ligaana okuvunama kubanga tebakola ki kile bagamba tebaligamba kati Allah yaliraga ki omuzindaalo bagambye basajja kuba mu ngalo omukazi n'agaana ate n'omutwala mu kkooti kamusomere Kurani yennyini ategeere. njagala olete aya nga Allah yali malayika Sura ya 7 kaneesomere ate wawedde saasoma ompita grade y'abaana. soma soma yanguwa asome Wuliriza Kurani egamba bw'eti osoma wa mu sura ya ntandise ne aya Surat al-Araf ya 7 aya 11. Mazima twabatonda oluvannyuma ne tubawa ekifaananyi kyammwe eky'obuntu. Oluvannyuma ne tugamba bamalayika nti muvunnamire Adamu. Ne bavunnama bonna. Okugyako Ibirisi. Sitaani. Teyali. Sitaani kitegeeza. Atakambuuzi. Kuvunama sitaani yali omu ku bamalayika. Qur'ani mu surati Bayan enzikiriza okunnyonnyola. Soma aya egamba twayigiriza omuntu okunnyonnyola ekagafu. Soma aya ogambye Qur'ani endagidde okunnyonnyola. wayo omuzindaalo Qur'ani endagidde wayo omuzindaalo nze nina aya endagidde okunnyonnyola. wayo omuzindaalo omusomi asome aya yo giwule bwegwayo soma aya y'oluseeka gy'aleese egamba etya mazima twabatonda oluvannyuma tubawo ekifaananyi kyammwe ne tubawo ekifaananyi kyammwe eky'obuntu oluvannyuma ne tugamba bamalayika oluvannyuma ne tugamba bamalayika muvunnamire Adamu timuvunnamire Adamu ne bavunnama bonna bamalayika ne bakola ki ne bavunnama kiriya okuggyako Ibirisa sitaani okugyako Ibirisi sitaani teyali wa mu bavunnama ekibuuzo kubanga teyali malayika ekibuuzo sitaani mu busiraamu naye yali malayika kubanga ffe tugamba nti malayika yajeema